Wanjagala kochize alitasalira lofulo mwana nakusize kakuwe chitibwa sebo solide tukusiza tukutera mukama tukusiza tukutera kabaka
Obadde weebuuza omuntu asobola okubasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, Kwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo, Blessed Gospel Promotions and Events, era bategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbi n'ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo, bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, gwabaagala bakubire ku ssimu noti 775 obagenda ku Facebook page yaabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents, Excellence, Integrity, Time and Hardworking.